Okuvaako mu ggwanga lya South Africa, abakulembera ekibiina kya African National Congress bagala abawagizi baabwe basondere Pulezidenti Jacob Zuma ensimbi ezimubanjibwa. Gavumenti yalagidde Zuma akomyewo ensimbi obukadde bwa randi 8 eza South Africa oluvanyuma lwa kkooti okukakasa nti Pulezidenti Zuma yemakulira mu ggwanika ly'eggwanga naggyamu ensimbi ez'okuddaabiriza amaka ge. Kati bannakibiina bagala kumusondera nsimbi zino bazizzeewo mu ggwanika lya Gavumenti. Ministry y'ebyensimbi mu ggwanga lya South Africa etadde ekiragiro kya kkooti etaputa ssemateeka mu nkola n'eragira omukulembeze w'eggwanga lino Jacob Zuma okuzza ezimu ku nsimbi ze yakozesa okulongoosa ennyumba ye ey'obwannannyini ey'enkandla mu ssaza lya KwaZulu-Natal. Ensimbi ezoogerwako Jacob Zuma yazitwala nga yakalinnya mu ntebe mu mwaka gwa 2009 era nga yasabiddwa okuzza randi za South Africa eziwerera ddala obukadde 8 gye mitwalo 5 egya dola za America nga mu za Uganda bwe buwumbi 2 n'ezigwamu. President Jacob Zuma agamba nti ku nsimbi ze yajja mu ggwanika ly'eggwanga lino yaddaabirizaako ennyumba eno omuli okugisiiga langi, okuzimba ebidiba ebiwugirwamu, okuzimba ekifo waalabira emizannyo kiyite amphitheatre, ennyumba y'abakozi be we bawummulira, parking y'emmotoka ze n'abantu abalala wamu n'ebintu ebirala bingi. Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Pravin Godani agambye nti okugamba Zuma okuzza ensimbi zino abadde agoberera ekiragiro ekyafulumizibwa kkooti ya ssemateeka mu mwezi ogwokusatu omwaka guno era President Zuma yakkiriza okuzzaayo ensimbi zino. Omusango guno gumaze ebbanga lya myaka 4 mu Paalamenti ya South Africa ne kkooti ya ssemateeka era nga gwonoonye ekifaananyi kya musajja mukulu ono. Amateeka agafuga eggwanika lya South Africa gakirambika bulungi nti buli eyeenyigira mu buvuyo bw'ensimbi naddala abali mu kibiina kya African National Congress ekikulirwa Jacob Zuma wakuwa embalirira ennambulukufu ne bw'aba mukulembeze wa ggwanga. This is Kingdom TV.